Okuva abagambibwa okubeera abayeekera ba ADF bwe balumba essomero lya Lhubiriha Secondary School ne batta abayizi 37 ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, wabaddeyo ebibuuzo ku bw'obunafu bwe bwali ekyawa abatujju bano ekyanya okusanjaga abayizi ne bamalamu omusubi awatali agamba. Mu kwongera okutebenkeza ekitundu kino, Minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi asisinkanye abakulira ab'eby'okwerinda mu magombola ag'enjawulo e Kasese, ng'era olukiiko luno lwetabiddwamu n'akulira eby'obukessi mu ggwanga Kano Charles Oluka. Olukiiko luno terukkiriziddwamu bannamawulire wabula olufulumye, Minisita Muhwezi n'ategeeza nga bakyakola okunoonyereza ku byaliwo era nga bakukangavvula yenna anaazuulibwa nti yavaako obunafu abajambula bano okutirimbula abaana. If we find any mistake on any body, of course our government action will be taken. Wabula Muhwezi agamba nti n'abantu ba bulijjo banenyezebwa kyenkanyi kubanga bangi ku bo eby'okubeera obulindala nabo babiteekamu obunafu. There could have been relaxation all over. It could be also in some security, but even the public knew that ADF was no more. It was being fought there. But they came and made a surprise on a school, on innocent people. We are taking that bad lesson as an example to make our security even better, to make sure that it doesn't happen. Olunaku olw'eggulo, Minisita omubeezi w'ebyamawulire Godfrey Kabyanga yasabye abatuuze okwekengera abantu ng'abatembeeyi abatava mu bitundu byabwe n'okuloopa abalala be baba beekengedde eri ab'ebyokwerinda. Some people who look like Masai or Karamajong, they just keep on. You see someone moving with the 2 pair of sandals and moving the whole day and sleeping in a good hotel. Muhwezi era akkatiriza nga Uganda bw'etasobola kujja amagye ga Congo olw'obulumbaganyi buno obwakoleddwa. Because these are desperate moves by the terrorists, stupidly thinking that if they attack here, the army will divert attention to here so that they can have peace, which they don't have since Operation Suja started. So we have now to be prepared. Wano wategereza nga ab'ebyokwerinda bwe balina okudda ku nnono y'obutakkiriza muyeekera yenna alumba eggwanga okuddayo nga mulamu. If they come here, they don't go back like the other ones who went to Ntoroko about 51 and almost all of them did not go back. That's what should happen. So we don't want another incident like this to happen. So that is it. Wabula Minisita tatubuulidde waawe batuuse ku kuwenja abagambibwa okubeera abayeekera abatta abayizi bano. Ono oluvannyuma atuuseko ku ssomero wagwenjege eno okwetegereza embeera nga bw'eri mu kaweefube ow'okwongera okumanya wa obuzibu bwe bwava. Mutatiina, don't fear. There is nothing. Because those criminals are very weak. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.